Wow, ku celebrity track extra UG tusinzidde mu kibuga kye bayita Abu Dhabi mu UAE. Emirimu gyonna nga twajje tugikuweereza ebbanga lyonna tuze tukuweereza. Kibuga essaawa zino ziri mu ssaawa zigenda mu 5 ez'ekiro. Kitegeeza nti mu Uganda tuba tugenda mu ssaawa 4 ez'ekiro. Naye njagala omwana Mariam exclusive asooka kulage ebizimbe n'ekibuga nga bwe kiri. Ono mwana ali ku kamera bamuyita Mariam exclusive ye reporter wa celebrity track asinzira mu kibuga Abu Dhabi. Olwaleero nkyazizzaako embeera n'agamba kankulambuze ku ekibuga kino. Naye nga nsinzidde wano wansi wa hotel gye bayita City Seasons wensuze olunaku lwayo kwanga nkuweereza ensonga zino. Kale nga tuze ku nsonga ennaku olwaleero ya muganda wange Jacob Omutuze. Twasanga obuzibu ku ekisaawe kya Dubai oba mu UAE. Twasimbula ffenna okuva e Uganda Entebbe airport essaawa zaali 5 n'eddakiika 45 ez'okumakya. Ne tujja ttiimu nnene, ttiimu yakulemberwa omukulu owa CRK Planet era omukulu Council Richard Kisuze mukama waffe yasiima n'agamba nti kantwaleko abakozi bange bannamawulire bawerekereko omuyimbi wange. Jukira omuyimbi agwa mu kibiina kya CRK yayitibwa Flona. Yakuyimbira ennyimba nga we wano kiŋŋambe abasinga mu mumanyi. Omuyimbi yalina tuwa jajjako mu ludda luno lwa UAE oba mu Buwalabu. Omukulu n'agamba kangendereko ne bannamawulire batonotono bajja kavalinga ebina babikudde tulina performance ez'enjawulo ng'olunaku olw'enkya mu Dubai awards zagenda okuperformingako. Nga ffe bannamawulire ab'enjawulo be yalondamu n'agamba kangende ne bano at least bakole amawulire agaabwe agakwata ku nsi yaabwe n'omuyimbi nga okutwalira wamu abeere exposed eri bannayuganda bawangerera mu nsi eya UAE. Bannamawulire bano wammanga kwaliko mukulu Jacob Omutuze mukulu wange, kwaliko nze, kwaliko Alan Cruz ne ttiimu nene etambula n'omuyimbi ne mukama waffe Council Richard Kisuze. Naye twasimbula bulungi ennyonyi emala essaawa 5 n'ekitundu mu bbanga awo okuva e Uganda okutuuka ku kisaawe kya Dubai airport. Twatuuka ku kisaawe kya Dubai ng'essaawa ziwera ssaawa 12 ez'akawungeezi n'obuddakiika obugwamu awo. Ne tuyingira bulungi ne tutuuka ku migration nga omanyi nti waliwo okukebera awo, embeera ebeerawo awo, kukebera kwaza okumanya biki byoleese n'okukukoneramu stamp okukkiriza okuba ng'oyingira mu nsi ya UAE oba Dubai. Obuzibu kwe bwava nti twali mu layini ffenna nga Jacob anyimiridde mu maaso mukulu wange ne bamukoneramu n'ayitawo n'enzirawo ne bankoneramu n'omulala n'addako. Kati twali tuyimiridde awo tulinze omuntu omu asembayo tuveewo Jacobo ne bamuwa tuba tuli owa poliisi owa airport ku kisaawe kye Dubai najja n'ayita Jacobo n'agamba you man first come. In fact tebaba poliisi benyini abantu abakolera ku kisaawe wano abakonda mu stamp. Simanyi oba basikaninga passport ye neyita mu bulungi n'oluvannyuma yaleeta buzibu ki tetumanyi. Ne bamujja muffe ne bamuzza ku ludda luli lw'oyimirirako nga tebana bakukkiriza kuyingira. Mangu tugenda okulanga muyimiriza ka poliisi akabeera ku kisaawe ky'Entebbe eky'e Dubai. Ekisaawe omanyi Entebbe yatukwata mu mutwe bannayuganda. Mu kisaawe kya Dubai ekya airport tuba tuyimiridde eno nga Jacob ali eri tumubuuza what is going on bro. N'agamba simanyi nange sibitegeera. Ne twebuuza buki obuliwo bwo. N'agamba tugenda owulira agamba passport ye kyaka erimu obuzibuzibu naye agenda busootinga. Wayitawo eddakiika 2 3 4 ssaawa nakwata essaawa ey'okubiri amawulire agava ne bagamba nti bagenda mu deportinga alina obuzibu mu passport. Tegatuyisa bulungi ne tugamba okay Allah bw'ato babanga bwasazeewo katugende n'ekyo. Ne tulowooza nti twatuuka kawungeezi ka lwa Mande ne tulowooza nti enkeera ku Lwokubiri ajja kuba addayo e Uganda. Kyatwewunyisizza nnyo nti ku lunaku luno olwokusatu wenjogerera essaawa eno Jacob akyali ku kisaawe ky'Entebbe. Abalabe katambi ke yakoze enjala emulumira ku kisaawe, embeera gy'alimu si nnungi, ayina alusa, bali mu SC, esente zalina nazo zaagwa oba zaagwawa Mukama y'amanyi.
kino kitukwatirako waffe ngafa bajja ne Jacob ng'ogyeko kuba nti twajja naye tuli bannamawulire tukola mulimu gwe gumu abasinga muze mu inbox mumbuuza twabala ne Jacob aliwa agamba agenda kufiira muki mukomera enjala emuluma alsa zimuluma naffe kyatwewunyisiza nnyo kubanga Jacob akyali ku kisaawe tanattagendanga naye amawulire getufunye nti olunaku olw'enkya olwokuna ajja kuba addizibwa agenda kuba atwalibwa mu kooti tetumanyi musango ky'okuvunaanyizibwa bamulanga ki wewa passport wange eri fake naga bajja kudipotinga at least bandi muvunaanye ng'ali waka ku butaka baba ina obuzibu wonna mu passport babanga tiyaza musango wano mu nsi ya Bwarabu lwaki ali retained for those days akyakuumiddwa mu kaseera ako ekirungi nti nyimiridde mu kibuga Abu Dhabi awasinzire okubeera ekitebe kikulu ba embassy ya Uganda eri mu kibuga kino mwenyimiridde essaawa yakakati okuweereza bino bakulu bekikwatako bannayuganda bazze balaajana bafuna obuzibu mu nsi ya Buwarabu muno oluusi tebalina mannya nga ffe nti oluusi wonoofuna ekizibu ensi ejja kitegeera tubasaba n'obuwombeefu ensonga ya Jacob olunaku olwaleero bamusuubiza nti bagenda kuba batuuka ku kisaawe essaawa 2 ez'okumakya ziweze essaawa 7 ez'emisana nga tewali yatuuseewo kituuse ku Jacob omuntu alina erinnya munnamawulire amanyikiddwa mu Uganda muyinza okuba ndi mumanyi nnyo mu Dubai naye nga munnayuganda amanyikiddwa nga munnamawulire bwe kinaatuuka ku mwana atalina ddoboozi nga ffe tujja okuvayo tumulwanire nga bannamawulire tulwanidde munaffe tusaba at least n'omutima gumu n'omutima muwombeefu tukole ku nsonga eno kyamanyi bannayuganda bangi bayita mu bizibu ebiti naye ng'eddoboozi livayo okubalwanira tebalirina twegayiridde buli omu gwe kikwatako ng'oli mu UAE kino nkikola generale ng'ogyeko nti muganda waffe yafunye obuzibu gwe twazze naye Jacob Omutuze ne munnayuganda ali mu kkomero omwo nga yavunaanyizibwa musango gwe gumu ng'ogwo tubasaba tuveeyo tulwanire muganda waffe ave mu mbeera gy'alimu mulwadde mukosefukosefu embeera tewali mmere tewali kyakulya nga bw'abatangaza mu katambi ako ke mwalabye ku social media ne bannayuganda abakulu mu gavumenti eyawakati mu Uganda ensonga eno y'amaanyi munnayuganda munnaffe bannayuganda bannaffe bangi abali ku kisaawe eyo abamu baakwatibwa naye nga tebasobola kuyambibwa nze nga munnamawulire nja kutuusa eddoboozi lino okusaba gwe kikwatako ng'osobola okutuyamba mu mbeera eno gye tulimu olwaleero luyinza okuba lwa Jacob luyinza okuba lwa Aisha luyinza okuba lwani enkya luyinza okuba nga lwange bwe mba sirwanye kati essaawa eno kijja kutulya tukyatambula mu nsi ez'enjawulo tukyatambula mu nsi ez'enjawulo nga bannamawulire tukyatambula nga bannayuganda okunoonya emirimu bannayuganda bali mu UAE muno osanga omwana ali ku street ng'abonaabona nga munnayuganda yamuleeta yamutadde ku street okwo munnayuganda yaleeta munne n'amuteeka ku street n'abonaabonera ku Bania Square mu Dubai bwera tetulwanye nnyo baganda baffe twagala okubeeza obulamu bulabe bubeere bulungi naye nga bannayuganda bannaffe tebatufuddeeko leero kiri waagundi ekya kijjawwo tukirwanyise nga tekinaba kujjawwo tukoze tutya tugatulwamu eddoboozi bwe kuba nga kusooka kulwanirira Jacob tumulwanire tubebanga free Jacob Omutuze tukole hashtag etambule post gy'okuba gikube kubanga olina munno ng'ali mu kkomera ali mu mbeera emu ne Jacob gy'alimu wano gikole komenti nga wansi awo tujja kukola vidiyo tujja kuyamba bannayuganda bali mu nsi eno okitegeera bye mbasaba baganda bange abali eyo oyinza okunnenya mu ngeri emu ey'enjawulo naye kino nkikoze nga munnamawulire kuyamba munnaffe ne bannaffe abali eyo gye bali n'omwana ali ku Bania Square awo nga yaferebwa muleeta abaana ne batuuka ku airport ku kisaawe maze okubalyako ssente n'omugamba kasita otuuse wangamba ojja Dubai baana bwe bali awo batugamba ebintu ebyo so gwe kikwatako yenna n'abatutwala gavumenti ya wakati
ne Munnayuganda asookerwako birala kwero C1 paka ku mukulembeze asembayo ku mukulembeze w'eggwanga tusaba n'obuwombeefu enkola ensendala tezirina nnyo obuzibu bwe buti naye obuzibu tusize busanga mu Buwarabu wabeewo enkolagana ennungi omukulembeze wali wano mu nsi ya Buwarabu twagala that relationship ebeerewo ennungi wakati wa Bawarabu n'ensi zaffe z'Abannayuganda baddugavu okutwalira wamu abaana babonaabona ku streets okwo kwe bali kibi nnyo ati si bonaabonera mu nsi naye n'otajja kubonaabonera mu nsi gw'oti agenda osanga muganda oba kojja ng'ayita n'omuganda njagala kyakulya tubasaba bekikwatako mwenna mutuyambe mu ngeri emu oba endala kulaba Bannayuganda bawangalira mu UAE nze ndi mugenyi bugenyi muno nzija mu buzzi mpita mu buyisi tukwatire wamu ensonga eno egguke ate mmanyi musobola ogiggusa mmanyi musobola ogiggusa okitegeera wano wensabira recruitment agencies ezisinga okuwangalira mu UAE nina mukama wange owa Mukalnet Michael Mukalazi ensonga zino bwe ziti Bannayuganda otera okubayamba yingira mu nsonga eno Mukalnet Global Services Uncle Michael Mukalazi ensonga zino ziyingiremu n'abantu ab'enjawulo tukwatire wamu tulaka tusasa Bannayuganda ng'ogyeko Jacob Omutuze n'abalala bangi bali mu kubonaabona anze Divorce Matovu nga nsizidde mu kibuga Abu Dhabi mu UAE okulabika nti kutuusaako embeera nga bwetambudde ku kamera mbadde ne mwana muwala Mariam exclusive ku YouTube channel agamanya gakozesa awangalira mu UAE nga YouTube akula tubawagire omwana oyo bwogenda no subscribing ku channel ye kigatako tofaali kina kye kimuzzaako be baana bajja tuweerezanga amawulire agava mu nsi ya Buwarabu muno nga we tutali neka kutuuka ku Uganda ne Munnayuganda oli muno ng'obadde obonaabona ne bw'onoonyako ng'oli muno mu Abu Dhabi naddala ng'oli oba ogenda kola vidiyo eno mu kiyumba mwoli noonya ku YouTube omwana gwe bayita Mariam exclusive awangalira wano era yasinga otuwa amawulire agafa mu Abu Dhabi okutwalira wamu so bye bigambo byange ambere bulungi wonzijidde mu tooni ya nnaku nenjaga bagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya gwabere gwa mirembe nange mbadde n'ebizibu mabega kwawo naye ngenda mbisootinga mpola mpola mbale kunsabira buli kijja kugwa wangala ayisa abasajja olwa Katonda n'ensi yange mbere bulungi mweraba